olwo bwe tunaba tukomyewo katonotono tugenda kubanga tugenda buterefa mu nteekateeka zaffe ezazukka n'ensonga tulabe embeera nga bweri. Ronald Kitanda genjagala okubanga nkutuusaako atuwe ebiri mu kambi ya NUP. Atulaba ku BBS Telefina kubuuzako nti wasuza otya, tubuuzako nga nsinziira mu kibuga Fort Portal. Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina ki National Unity Platform yasuze olunaku olwokubiri era mu kiseera kino wagenda okuva okwolekera disitulikiti y'e Bujjo saako n'entoloko gyagenda okunoonyeza obuwagizi olunaku luno olwaliro. Olunaku olw'eggulu yatambudde bulungi bwe yabadde mu disitulikiti y'Ekyegeegwa saako n'Ekyenjojo era tewabaddewo okusomoozebwa nnyo okuggyako okumulemesa okuyingira ekibuga ky'Ekyegeegwa okunoonyayo obuwagizi, naye yasobodde okusisinkana abantu ku nkingizi z'ekibuga ekyo era n'ayogerako gye bali mu kiseera kino okweteekateeka kwe kuliwo. Era ab'ebyokwerinda basazeeko dda wooteeri eno nga bw'oyinza okwetegereza abakutte emiggo saako n'emmundu basirikale okuva mu ggye erya UPDF basazeeko dda wooteeri eno kulaba nti wabaawo omuwagizi wa kibiina ki NUP eyeesembereza ku wooteeri eno. Mu kiseera kino njagala okutegeezaako nti akadde konna okuva kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kufuluma wooteeri eno ate agenda atandika okutalaga bundi bujjo saako n'entoloko olunaku luno olwaleero gy'agenda akwenjeza obuwagizi bwe butuukidde olwaleero nga ku disitulikiti 146 oba ku bifo 146 buli omu yateekeddwawo kuba nti agenzeemu yakatuuka mu bifo 19 ekitegeeza nti abulayo ebifo 37 okumalayo disitulikiti zonna eziragirwa akakiiko k'ebyokulonda. Mu kiseera kino aneegatiddwako Honorable Jacqueline Atuhairwe yaweebwa kaadi y'ekibiina ki NUP okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti e Fort Portal. Honorable President wo teyajja teyasobola kuba lukuŋŋaana mu kitundu kino mu kibuga kino Fort Portal. Embeera eno yabayise etya nga abakulembeze mu NUP? Of course bantu baruhanga nimbasiima nyenkyekara ya hati abanyakutungine in mu BBS Telefina mwebale muno ito nka abantu batoro na abantu bekichweka kinu abantu bakoleka ngu batasemererwe na kati nchonorora bakagenda ha streets bakaba nibairuka nibabahambya nibabatera tear gas nibabatera kiboko obu president wetu obu yalemesibwa kwika mu kale kyo mukabura bakaba abantu bona bakayikarakasa muno mukichweka barara nibabahambye ekiro kyona kurugo obwire bwono bwa kuruganya musana mpaka ekiro na habwe ekyo hito nka abantu batoro tutasemererwe na kati obutarozero mwebembezi wetu nalema kwika mukichweka tukaba tukamtekaniza ekyo mukabura ekyo kutubalizaho na habwe that is the feedback that we got. Abantu bakairuka ha streets bule hamuhona babatera abamu babatera amasasi abazo baitu musanzu na abaisiki bakabakwata bakabateka mu nkomo abantu babiri bakaterwa amasasi abantu bakasiba bakarara ni baterwa kiboko kirekyo na habwe kito nka abantu batoro tutasemererwe kurora mwebembezi anyakwesimbire nka bebembezi abandi. According to the Electoral Commission guidelines, he's also supposed to traverse the entire country and talk to the communities. But he was not given chance, most especially here in Fort Portal and other areas. We saw what happened in Mbarara. We saw what happened in Gulu. We are seeing the same things being repetitive. But the Electoral Commission is not coming out strongly to say this is not how things are supposed to be done. This is not how things are supposed to be run. Because as a candidate, he has the right to traverse the entire country. So that is why we come out and we go against these things that are being done to our president. Tukubikiriza abantu baruhanga nicho nturugira na amani ntugamba itwe nkabanya Uganda tuina kugarura obugabe bwaitu tukasobora kutwamwe bintu bingi muno habo kubantu sana nkabanya kwira obugabe nicho ninyetera abantu bihanga lino abantu batoro abantu becheka nabanya namahanga ganya kutwetero ino nimbasaba muje mutukwasizeho habo kuba obugabe bwaitu tubuhirweho tukena bugabe bwo kutwamwe kintu kyona muihanga lyaitu. Olunakubeggulo akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti musobola okuddamu ne musaba n'asobola okujja n'akubalaale mu kitundu kino. Mwinawo enteekateeka zonna ezisaba akakiiko k'ebyokulonda nga tumaliriza? Actually tukinira kimu ntuja kisaba nkanuko Electoral Commission those are the guidelines. We really want our president to come back and talk to the community because they deserve it like any other areas. Toro people were waiting very eagerly here. We had prepared everything, but we didn't get that chance. And it is really, really bad for our community. That is why we are really going to push to the Electoral Commission. That is if they accept, we shall push and the president comes back to our community and talks to us.
Tweyanzege ye Honorable Jacqueline Atwairwe yaweebwa kkaadi y'ekibiina ki NUP okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala w'ekibuga Fort Portal. Mu kiseera kino kizibu ddala okulaba ku musirikale yenna owa UPDF akutte emmundu nga takwatiddeeko muggo era wa kamera waba asobola okutambuza obulungi osobola okwetegereza abasirikale ba UPDF nga bakutte emiggo gibagezaako okulaba nti omuntu yenna singa abanga yeesembereza ku woteeri eno embeera eyinza obutaba nnungi. Honorable wabaddewo okusaba nti abalabi ba terefayina abamu olulimi luno babadde tebajjira bulungi, so osobola okubagondezaamu ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda. Mulinawo enteekateeka yonna esaba akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti Kyagulanyi akomawo mu kitundu kino n'ayogerako eri abalonzi be mu Luganda. Kaakati bannayuganda bannange n'abantu beewaffe wano e Tooro tuli mu nteekateeka ey'okusaba akakiiko k'ebyokulonda kateekewo enkola ey'okulaba omukulembeze waffe ng'aze mu kitundu kino ng'ayogeddeko n'abantu baffe wano eno. Era kye tugenda okukola, tugenda kwogerezaganya ne akakiiko k'ebyokulonda tusobole okulaba ng'omukulembeze akomezzwawo wano mu kitundu kyaffe. Oluganda lwange tuli lulungi baitu abantu batoro nenyo mwabihuru. Tweyanziza mpoza Lafaati kyenyiza okugamba nti wano mu kibuga Fort Portal we tuli embeera okusinziira ku mbeera y'obudde omusana gwaka bulungi nnyo naye empewo y'amaanyi nnyo mu kitundu kino, naye ekimu ku byenyiza okugamba nti abakyala b'omu kibuga kino Fort Portal bamanyidde ddala okufumba era bw'obanga tonnaba kufuna mukyala wandibadde weeyunira abakyala beeno kubanga emmere gye twakalyako ekakasa bukakasa nti abakyala b'omu kitundu kino basobola okufumba. Nkikulekedde weerowooze bw'obanga oyagadde omukyala mwe bali muno mu Fort Portal osobola okujja ne weeroboza n'otwala omukyala omufumbi kubanga ebitundu byonna bye twakatambulamu ng'oggyeko Buganda abakyala b'omu kitundu kino ekye Fort Portal ddala bamanyi okufumba. Wetti we tutambudde tulindirira okulaba Kyagulanyi bw'anaaba afulumyeyo okwolekera disitulikiti y'e Bundibugyo ssaako n'entoloko gy'agenda okwenjeza obuwagizi. Tujja kuba nga tukutuusaako byonna mawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana gambuze ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda Ivan Mbadi akutuusaako ebifaananyi tuli wano mu kibuga Fort Portal awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kabaka awangaale naye ekyaba kyali ekyo obaokoze kyaki muganda wange kubanga anyway kale kakati no njagala kubanga nkuleka mu bitundu eby'emubende atulaba era tugoberera bwe tukomawo tugenda gera